siba ebyobufuzi. So ndi musanyufu olunaku lwaleero nteereddwa era obusibe sibukoze bwe baali mu convictinga sibukoze. Ndi wano ku kitebe kyaffe kya NUP ndi musanyufu neebaza ekibiina kyaffe ekya NUP obulabirizi obugabirizi bwe batuwadde okulabirira family zaffe baganda baffe so mbeebaza n'okwagala pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert twebaza support yonna gye mutulaze n'okutubeererawo mu buli mbeera ffe tukyali ekyo kyetuli era kyetuli. Omaze ebbanga kimukomera myaka 4 myaka giri 4 naye era tetukyukanga ekyatusibya tukyali ku mulamwa ogw'okuba nti twagala okukyusa eggwanga lyaffe era tukyali ready wadde tubadde mukomera eryo ebbanga lyonna. So n'abali mu makomera beetaaga sapoti yaffe kuba nabo embeera gye bayitamu sigamba nti nungi amakooti tegakola nga we galina kukola. Saabakyala bangi bali eyo bangi abatuula ku bikomito nga kooti tezibayita ne babeera emyaka 7 nga remand. So n'ekitongole ky'ebyamateeka kyetaaga okyusaamu abakyala okuletera okusiba ebbanga eddene. Kulikayo Olivia banange Olivia Lutaya tumwaniriza nnyo tumusanyukidde nnyo emyaka 4 miramba gyamaze mukomera. Era Olivia, you're welcome back. Era kati omuntu yesuuza okukulaba ye president. Nange nesuuza okumulaba ndi musanyufu kubeera mbadde ntangana naye mupaka. Let's give quick a brief coup. Tuva munda kulaba ku Dr. Kizza Besigye tumulabyeko mulamu bulungi era ali strong newankubadde era embeera gye bamuyisizaamu temulese kyekimu naddala mu ndowooza bamukwatidde Kenya abantu abamukutte bannayuganda nga tebali mu uniform ya poliisi oba yamagye wabula nga balina emmundu. Bamukutte bamunyize mu motoka na kumuvuga paka Malaba kuve Malaba ne bamuleeta paka mu Uganda. Byonna babikoze mu bumenyi bw'amateeka tewali we bakonye mu passport ye nti avudde Kenya aze Uganda kugamba obufunze Dr. Besigye ali mu Uganda mu bumenyi bw'amateeka. Engeri gye bamulesemu nga bamunyize naddala okumuvuga okuva Nairobi paka Malaba yabadde temuwa kitiibwa naye ate okusingira ddala n'ebisangosango bye bamutaddeko ebyobwewussa ogamba nti bamukutte n'emmundu Pisto Piri ng'ali Kenya naye bannayuganda bye bamukutte amagye oba poliisi e Kenya tenamugulako musango gwonna naye bannayuganda tebagenze ne bakola omulimu gwa Kenyan poliisi ne bakwata Dr. Besigye embu ng'alina emmundu 2 emboozi y'emu gye bagamba banteekako nga bankutte maluwa nti bansanga n'emmundu 2. Tuvumirira ekikolwa kino era tusuubira nti gavumenti y'e Kenya ejja kukola okusinga okwogera obwogezi. Gavumenti y'e Kenya twasanyuse kyavuddeyo neyeesamba kiyo teyabadde teyeenyigidde mu bumenyi bw'amateeka buno naye okuba nti kyakoleddwa ku ttaka ly'e Kenya tusuubira nti gavumenti y'e Kenya erina okukola ekisinga okwogera. Tuvumirira of course gavumenti ya Mwai Museveni obumenyi bw'amateeka bwe yakoze era ne tukoola mwenna bannayuganda mukivumirire ate tutukoma okuwabula tukole kyonna kyetusobola okulaba ng'ensi yaffe tugizza ku kkubo ery'okutambulira mu mateeka ku ebikolebwa namwe mbiraba. Mwebale nnyo mwebale ddala. Mmwe abawagira Dr. Kizza Besigye nze Lukwago Swali olunaku lwe nasooka okulaba Aginasa Ntege Ssebaggala namusanga wa jjajja azaala taata ekireka maaso ga Namboole mu main gate awo we twabeeranga mu 26 Aginasa Ntege Ssebaggala najja ewaka wa jjajja awo ng'ekkubo terinaba kutugobawo waliwo omukolo ogw'okwebaza Katonda. Aginasa Ntege Ssebaggala najja yajjira ku kimotoka kyali kiddabo kabini nga kirina emipiira eminene giringa ejja tulakita najja saapowa n'ennwana ennyo mulabi nenzijanga mwengeji nga ku radio ku Birali kwe yakolanga show Katonda lumu nampa omukisa nimugamba ssebo nakulabako wajjajja azaala taata era wajjayo ebbaasa n'obaako kye wamuwa simanyi
Luganda lwe mwali mugatta naye munjogerayo walaga omuyinako Oluganda saayagala mmanya naye kye nayagala ommanya ensonga ye ne Besigye wava ku ki okwogera aja alagidde tuwe Besigye akalulu. Twayogera bingi naye kye nakwatamu kyekya ssente Museveni ze yakwata n'awa Nasita Ntege Sebagala miliyoni 9 ebisigadde teyabiŋŋamba. Museveni yasasula Nasita Ntege Sebagala basobole okutunda Besigye Bannayuganda era Sebagala yakiryako miliyoni 9. Museveni n'akwatagana ne Winnie Byanyima. Winnie Byanyima olwa links ze yalina mu Catholic Church basobole okutunda Besigye Bannayuganda ne Mbaganda. Winnie Byanyima yatunda Besigye mu Buganda awe Mmengawo. Olw'enkolagano oba Winnie Byanyima ayina muganda we ng'ayina abamu ku bakungu awe Mmengo eyazaalamu abaana. Besigye bw'atyo sibuwa yali wakkanika nnyo ne ssente zaakola kizitambule nga Museveni atya olw'obwagazi Abannayuganda bwe bayine obwali Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere bayinamu kuba batya surgical operation bwe batyo bwe bakola ki bwe baleeta Besigye. Era abamu ku bannabyabufuzi abaaliwo ebiseera ebyo aba opposition baalya ku ssente za Museveni balabe nga bamaketinga Besigye eri abantu kuba abantu baali tebamwagala. Besigye y'omu mu military high command yatuula eggulu ne Kanoserwanga lwanga abaagamba nti tetuzaawo Bwakabaka. Oyo Besigye oyo yali tayagala Buganda nga tajagala kiza Besigye. Era ye yayimuka n'agamba bongezeyo life presidency ya Museveni oyo Besigye oyo 19 oba 89 awo. Era waliwo omu ku bannaatero kimulangira Besigye political commissar wa Museveni. Besigye ne General Mugisha Muntu beba architecture ba local government ezo LC1 structures Museveni zaakozesa okubba obululu mu byalo. Kiza Besigye. Besigye ojjukira story y'abavubuka bakiri muntu. Muzeyi Paul Kawanga Ssemwogerere agamba tubawe eddagala ogamba nedda oba meddagala n'obama ne sukali. Abamu balwadde ba sukali Besigye wagaana. Ojjukira abavubuka be wakuba enfufu mu helicopter n'obaziba amaaso aba DP ng'okyali minister powerful minister. Besigye ojjukira engatto z'oludda olumu tewakwatwako aberukonjiri sonyiwa omwana waabwe sonyiwa that ujinga must stop. Bakuteekateeka ojjukira enkoko z'omujaasi omwe Masaka ze wattisa ng'okyali simanyi komanda Masaka mechanized biki eyo Masaka Kiwanuka okyamujjukira Besigye n'engeri gye wamutulugunyamu. Museveni akuleeta akusiba mu Bannayuganda akuwa ssente. Buli musajja Muganda eyalowooza nti ozze kulwanisa Museveni eyakuwa ssente amanya wagakwata n'ogawa Museveni n'abaavuwaza nga akozesa Uganda Revenue Authority. Besigye muzze mubuzaabuza eggwanga ne mukazi wo Winnie Byanyima. Bakoddomi bo bonna abasinga bali mu gavumenti ya Museveni mwe bakolera. Besigye Museveni azza yavuwaza buli igwe ne mutuuko sharinga ne business ne Museveni Total Energies. When namubuuza Besigye story kiku Total Energies efandinga Museveni nawe kufana anze mbadde mutembeeyi w'amafuta mbadde mutembeeyi era nabivudde mu wakingamba personally. Nasita Ntege Sebagala we yakomawo nga yeegasse ku Nuupu mwakola buli Besigye ne Lukwago mwakola buli kisoboka kuba Besigye tukimanyi oli so connected mu State House oli so connected mu security agencies mwakola buli kisoboka mujjewo Nasita kuba you could not tolerate an alliance between
Nassantege Sebagala and His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi. Mwakola buli kisoboka aveewo. Tukugamba weegatte ku Kyagulanyi ogaanye. Kyagulanyi azze Museveni amulemesezza bizinesi ze zisinga zonna azinterfere amuganya okuyimba igwe nga petrol station zo nga ne ku fuel pump ye ensambya. Emmotoka za gavumenti wezanywanga amafuta. Twamala kikuba Besigye nova mu nkolagana gye wayina ne Total Energies. Bobi Wine azze omukuba alese twebereremu